nga sinnagenda ku nsonga ya Honorable Zaake Parliament okumusiibako olunaku lulamba ng'etalina byakolojja nti Zaake kye kizibu kya Uganda ekikyasinze. Munzikirize nsooke njogere ku bubbi, obufere, obukenuzi obufumbekedde mu Equity Bank. Bantu bangi bantuukiridde ennaku eziyise ne baŋŋamba yeekolera itongwa ng'osirise busirisi ku bigenda mu maaso. Bannayuganda babbiddwa nga n'abalala bakyabbibwa banka eyo kyokka ogaanye okugattako eddoboozi lyo. Baganda bange ne bannyinaze nnina ekibuuzo. Equity Bank eri regulated by who? Eri monitored by who? The answer is eri regulated and monitored by Central Bank of Uganda. Central Bank of Uganda emaze ebbanga kinga terina governor. Emaze emyaka egikunukkiriza mu ebiri bukyanga Mutebira afa. Baganda bange ne bannyinaze kebe stage ya border ebeerako obukulembeze. Naye ate banks ezitereka ssente ez'Abannayuganda ng'ate ssente ze zifuga economy ne zimala emyaka ebiri nga teziriiko muyima, nga teziriiko mateeka, nga teziriiko bukulembeze. Kikyosuubira mu banka eziringa ezo. Banka ezitaliiko mukulembeze azitwala okumala emyaka ebiri nga ne stage ya border ebaako obukulembeze, nga n'ekibiina kya Nagana kibaako obukulembeze, nga n'obubiina bw'abakyala bubaako obukulembeze, naye amawanika agatereka ssente z'Abannayuganda ne gamala emyaka ebiri nga tegalina bukulembeze. Kikyoba ogasuubiramu. Ow'okunenyezebwa olwaleero si banka yonna, si Equity Bank kebe banka yonna ng'enaaba ekoze ekintu ekyo ate ng'era zinaatera okubikola. Size ez'okunenyezebwa. Ew'okunenyezebwa ye gavumenti oba ye Museveni eyagaana okulonda gavana wa banka okumala emyaka ebiri olw'okuba akiraba nti ewaabwe gy'ava tewannabaawo ajja mu bigere bya Mutebire kumuddira mu bigere okufuuka gavana wa banka nga bakyateekateeka mulala. Wano mu Buganda waliwo abantu abayivu abasoma accountants. Ba-accountants abalungi. Mu Busoga, mu Kigezi, ewa naye olw'okuba nti bo baagala obukulembeze n'ebifo ebyokumwanjo byonna bibeere mu mikwano na famire, kyova olaba tebannalonda gavana wa banka mutuufu. Kati olunaku olwaleero emivuyo gy'olaba gyonna mu zi banks leero kiri mu Equity, enkya kiri mu banka ndala. Ebyo mubisuubire era mubyerinde kubanga banka zonna teziriiko bukulembeze. That's why nali nagaana okwogera ku nsonga ya Equity Bank, naye ng'ate kyenkubiriza Bannayuganda okwata otya ssente zo n'ozitereka mu banka nga banka teziriiko batwala, nga teziriiko mateeka, teziriiko bukulembeze. Era ebanakubba naawe ogende weetunuseemu essimu nti banka bw'eti enzibye, nti Equity Bank enzibye, kyokka ng'okimanyi bulungi nti gavana wa banka yafa naye gavana wa banka tebannalonda mupya. Nkubiriza Bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka. Ssente zammwe musobola okuzi-investinga mu bintu eby'enjawulo, mube nga muziterekedde awo, zive mu cash zigende mu bintu eby'enjawulo. Otherwise bagenda kuba bannyo, ate nga mugenda kuba temuyina wa kuloopa, kubanga gwe muyina okuloopera ye gavana wa banka ate ataliiwo. Kaakati ogenda kuloopa wa? Singa bakugamba nti ekyalo kino tekuliiko chairman, tekakutandanga n'ogulako ettaka, kubanga singa banaakuguza empewo ogenda kuba toyina wootandikira kutwala mpaabi. Gendanga ku kifo okuli chairman ne banaabakuguzizza empewo gw'onaasobola okutwalira empaabi atunule mu nsonga z'ofuna obwenkanya. Kaakati ye nabbi wa Equity Bank olunaku olwaleero oba banka yonna gusinze gwenze tompeereza ka video kombu nga posting, kubanga banka mootereka terinaako bukulembeze bugitwala. Tongwa yeekolera geegange, musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Teweerabira nti ogwo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli Munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Mwe mulowooza lwaki ntandise na mulamwa gwa Equity Bank nga ngenda okwogera ku nsonga za Honorable Zaake?
olowooza lwaki bulijjo nagaana okujoogerako naye lowooza lwaki leero gye ntandise nayo Honorable Zaake Butebi Francis Parliament eyagala kukubiramu ncungwa ekintu kya Equity Bank kigituddemu kubanga abali mu kubba ssente z'Abannayuganda be bamu ku banene abali mu gavumenti be bamu ku baminisita be bamu ku babede kyokka nga ate okimanyi nti baminisita abasinga mu kabineti ya Museveni babaka ba Parliament mu buli ngeri Bannayuganda babadde bagenda tutandika otteeka ku Parliament akazito nti naye ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga Parliament tebyogeddeeko kubanga banki eri mu Uganda wetuuka okubba ssente z'Abannayuganda ensonga eri sensitive nnyo Parliament ebeera erina okugiyingiramu naye gwe weebuze lwaki babadde tebannagiyingiramu ate ne baleetawo ggwe bali mu kukubiramu ncungwa bali mu kukoleramu diversion kubanga be babadde emabega ew'okubba ssente z'Abannayuganda nga ne Yoweri Kaguta Museveni mwali kakati weegendereze bano bakufuula embwa enjeru oba enkoko enjeru erengerwa ne begaba matumbi ga budde baagala kukubiramu ncungwa baagala kukoleramu diversion fenna attention tugijje ku nsonga ya Equity Bank Bannayuganda bonna attention bagijje ku nsonga ya Equity Bank bagiteeke ku Honorable Zaake nga Parliament bweri mu kumugjamu obwesigwa olw'ebigambo bye yakozesezza Zaake beera mukalabakalaba ng'obwana bw'enjala nze yeekolera itongwa mulinjula nfudde naye ngezaako okubalaga ebyo muba mutannalengera Zaake kino bw'oba okiraba ng'ebigambo obugambo bye wayogedde nga bwe babikuwaayiriza bye simanyi kuba sinnawulira ku butambi bw'oba okitwala butwazi nti Parliament etuula ku lwa Zaake mutabani wa Butebi Parliament teri mu kutuula ku lwa Zaake mutabani wa Butebi naye yanoonyeza omuntu azitowamu ate gw'onaagamba nti yakozesezza ebigambo ebivoola ensi n'ekiwuliriza nga bwe batta Moze Radio nga bagambye nti Moze Radio yayagala okulwana banokolayo karakita ensi gye yasooka okukkiriza nti emufaanana ne balyoka bamuttira awo ensi ng'emaze okukkiriza nti radio yali Kajjabangu yali ayagala nnyo okulwaniriza kati naawe olwaleero olw'okuba basooka ne bakubrandinga nti okozesa ebigambo ebikambwe eri bakulembeze banno kyova olaba ggwe gwe baleesenga diversion obaggirewo ekintu kya Equity Bank era ggwe buli lwe bayikuyitanga mu Parliament ku nsonga eyo komyawo nsonga ya Equity Bank bw'onaayogera Equity Bank bagenda kukupowa kubanga ogenda kuba obalemesezza ekintu kya diversion kubanga bakireese okugjawo Bannayuganda okuddamu okwogera ku nsonga ya Equity Bank beera mukalabakalaba kati ng'obwana bw'enjala leeta ensonga ya Equity Bank mu Parliament bagambe nze Zaake n'oyo gwe bagala gwe navumye tuli batono nnyo ku Uganda siffe Uganda kyokka ate ekigambo banka Bannayuganda mwe bateeka ssente ate nga ssente ze zitegeeza ekonomi ya Uganda ky'ensonga ennyo batunuzaawo tobaganya kutunuzaamu kamera kubanga baagala kukozesa nga diversion okugoba obwenkanya eri Bannayuganda ababanja ezaabwe ku Equity Bank n'ozaako katebuse bulungi Parliament ya Uganda yafuuka nga comedy store Parliament ya Uganda yafuuka nga comedy store era njagala muhanji ogisitule yonna okuva kwagikulembera Maama Kazungu Anita Amongi mmekako jiki obatwale bazanyiremu abantu kubanga bazanyi balungi olunaku lulamba ku nsonga eziri mu ggwanga mulimu ekiwamba abantu mulimu ettemu mulimu ensonga za Equity Bank mulimu ebinnya mu nguudo mulimu enjala eri Bannayuganda nga kye balaba okuteesaako ye Honorable Zaake omukyala najja mbw'alina amannya ekinnya mu matama weeyo laakaayi gy'akiikirira Kinyamatama n'ayimirira ku floor ya Parliament n'ayogera ebigambo nti bannange omwana Zaake yanvumye neyeekabya n'okwekabya omukazi bamubuuza yakuvumye ki ndi kigambo kye yanvumye kinene nebyo ebigambo bye yanvumye binene tebiyisika mu matama tebiyisika mu kamwa Kinyamatama ebigambo Zaake bye yakuvumye ebiba tebiyisika mu kamwa ye yabiyisizza mu bitundu bya kyama
bwe biba tebiyisika mu kamwa kitegeeza tannabyogerako kubanga kitegeeza naye yabadde alina kubanga yabiyisizza mu kamwa naye biba nga tebiyisika mu kamwa kitegeeza naye tannabiyisa mu kamwako omwejjeereza kyali badde beta bw'aba yakuvumye ebigambo nga bwoga nti yakuvumye naawe obiyise mu kamwa obigambe palamenti naye ogambye ebigambo bye yakuvumye tebiyisika mu kamwa ye yabiyisizza mu bitundu bya kyama bwe biba tebiyisika mu kamwa golowooza akamwako kanjawulo ku kazaake bwe biba tebisobola kuyita mukako ne mukake tebyayiseemu bwe biba nga byabadde binene kitegeeza mukako biba tebisobola kuyitamu olw'okuba binene kitegeeza n'akamwa ka Zaake katono nnyo kuyitamu ebigambo ng'ebyo gwe kyogamba omumwa gwa Zaake gulinganga gwa ttimba nti gunaanuuka gunaanuuka ne gumira buli kimu oba ne guyisaawo buli kimu bakugamba yogera kye yakuvumye weekaabya yamye ebigambo binene tebiyisika mu kamwa bannange yabiyisizza mu bitundu bya kyama ye yabiyisizza mu bitundu bya kyama kitegeeza omuwaayiriza kubanga bwe tubeera mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi ne bakugamba osobola okuddamu okugira bye walaba ozze kuwa bujulizi kaŋŋambe nti ono yattannagirinya koopiriyani ozze kumuwaako bujulizi nti yatemula ate bakuleese mu kkooti omuweeko obujulizi okusinziira ku bye walaba bye nalaba tebirabika maaso deni kitegeeza oba tewabiraba bannange bye nalaba tebirabika maaso musiru bye walaba biba tebirabika maaso kitegeeza tewabiraba bw'ataagago ganjawulo okubanga bye walaba tebirabika maaso kakati n'okukola statement nti bye yanvumye tebiyisika mu kamwa ye yabiyisizzaawa mu bitundu bya kyama yabiyisizza mu dindo bw'aba yabiyisizza mu kamwa kitegeeza naawe mukako bisobola okuyitamu byogere bw'oba olemeseddwa okubyogera gwe ki ekikulowoozesa nti ye yasobodde okubyogera era n'atukkirizisa otya nti ye yasobodde okubyogera tebiyisika mu kamwa ebigambo bye yanvumye tebiyisika mu kamwa ebitayisika mu kamwa nga nawe okakasa tebiyisika mu kamwa byoleese mu palamenti y'eggwanga eteeseeko kubanga ebitayisika mu kamwa oba osanga biba binene byoleese palamenti y'eggwanga eteeseeko era onaagikkiriza osesobola okubiteesaako nga naye gwe baabivuma tosobola kubiweerako obujulizi okanya kugamba bannange yanvumye ebitayisika mu kamwa bitugambe naffe tumanye ku mbete zeeyo ekitawuluzi kituule naffe tugumusalye tugambe wano ate Zaake yakubyewo ekigambo kinene wano Zaake yayogedde kinene naye omakinga sure nti kyeyayogedde tekyogerwangako nga tonnatuleetera busonga bwo bwa kijega omakinganga sure nti kyeyayogedde tekyogerwangako Museveni eyita nnambeemu wa Uganda era atudde mu ntebe esooka zino ntuyanirira nnyo beena abapuleesha Museveni bwe tuyita nnambeemu wa Uganda era atudde mu ntebe esooka gye buvuddeko yagamba go and eat your mother something yetuliisa bannyaffe oyo gwolaba yatuwemula ne palamenti teyatuulako kumugjamu bwesigwa naye olwaleero ate ffe batuyita bahuliganizi fe aboogera ku kigambo agende aboogera ku ddagala etali mu malwaliro buli lwe tubyogerako nga bagamba bahuliganizi abo naye ng'atudde mu ntebe esooka atuulemuuko nno ng'ali mu myaka gy'aba Thomas Sankara we baafiira atuulemuuko ng'ali mu myaka gy'aba Dumbuya atuulemuuko ng'ali mu myaka gy'abano Batrowulo we Burkina Faso naye ali mu myaka egizzukuza abazzukulu bannakasatwe nga yatudde awemula naye ye temwamuyita katugambe Zaake yakozesezza olulimi oluwemula yayigira kwani ku nnambeemu kubanga ennyonyi enkulu ate yeyigiriza eno ento okukola ki okubuuka kakati munnaye njagala obbategeeza nti okuwemula mu Uganda kwatongozebwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bw'ali nnambeemu ye yatongoza endagamuntu ye yatongoza lockdown yatongoza enguudo lwaki okuwa ebiwemulo lwaki ibyo tusiye yabitongoza naye tuwemula lwakuba ye in case olulimi oluwulira nga luyitidde Museveni ye role model waffe ye yabituyigiriza so kati oli bw'avaayo
naga nti Zaake yamuvumye ebigambo ebitalisika mu kamwa bannange tontololo kenkerebe mukwano bw'aba yabisizza mu kamwa nawe biyiseemu singa abanga gwe tosobola biyisa mu kamwa kitegeeza naye musajja wattu abeera tasobola kubiyisiza mu kamwa mwe kye mugamba Zaake kye yakoze kinene nnyo okusinga emiggo gye mwamukuba mwaluwa ne mumusalako amatu okusinga emiggo kwe mumutambuliza obulemu bwe mwamuteekako Zaake mwakamukuba emirundi emeka Zaake mwakamukuba emirundi emeka kye mugamba Zaake okubavuma kyabulabe nnyo okusinga emiggo gye mumutimbudde Zaake okubavuma kibaluma nnyo okusinga kibooko ze mumutimpudde okusinga ebisago bye mumutaddeko kyekyo ekitono ennyo kyasobola okubakola kubanga Uganda mwagiteekamu olutalo lw'omunda ate nga lwa mawanga kuba mwamukubanga mumulangira ggwanga lye kati bwe mwagiteekamu olutalo nga muli bamiggo muli bammundu ye ekyokulwanyisa kwe mumwagwe ne bw'abanga akuvumye mira nkiddamu ekyokulwanyisa kya Zaake mumwagwe ne bw'abanga akuvumye mira era njagala okikutegeezaako mu kifo ky'okwonoona obudde ogende mu paalamenti eyali badde eteesa ku nsonga z'eggwanga ez'omuzinzi ennyo ez'amaanyi ennyo era enkulu ennyo nze mu buto bwe wankubanga nga siwaaba ng'ensonga zange nzeemalira era n'abaana bange nkibagamba bye bakkubanga tojjanga n'ondoopera malanga ensonga zo naye mukube kati naye baba baakuvumye ng'ogamba Zaake yakuvumidde mu constituency yo mu maaso g'abalonzi bo emityana tomanyiiyo naye kwata ekkubo genda emityana mu constituency ye naye omuvumi yakufumbira ey'omutwe ye omufumbira ya bigere ne mwenkana evvumbi naawe genda emityana muvume buli ky'oyagala tetugenda kukuvunaana bw'aba yakuvumidde mu balonzi bo naawe genda omuvumire mu balonzi be dawa ya moto ne moto totumalira budde waliwo ensonga ze mulinanga okwemalira totumalira budde waliwo ensonga ze mulinanga okwemalira ekirala erinnya lyo ŋampulya terifiitinga nagundi gy'okiikirira iwammwe teri bifo genda iwammwe gye bakuzaala teri bifo buno si busosoze mugenda tutandika ogipreachinga mu ngeri yammwe abaana bakuma obusosoze mu mawanga tosobola kulaakulanya kitundu watali wammwe oba tokirumirwa omanyi lwaki ensonga Museveni tatufuddeeko kubanga si munnayuganda yensonga lwaki Uganda temuluma so nno kyabuvunaanyizibwa okiikirye either gy'ozaalibwa oba gy'owangaalira naye mmwe buli we mulaba akafo nga mwagala mujje mwenyigewo ate n'okugulira ne mugulirira genda ewammwe oba genda gye bakuzaala oba genda gye wakulira oba genda gy'owangaalira naye gwe weebuuze Kinyamatama abeera e Kampala ajja atya okuba nga awangaalira Rakai gye batamuzaala na kumuzaala either weesimbewo gy'owangaalira oba weesimbewo ewammwe wawunya mukulaakulanye ku bitundu byammwe kubanga bw'obeera MP mu kitundu mw'ozaalibwa wallahi buli lw'osanga ebinnya kirumiriza ggwe so muddeeko ewammwe bwe mutukuba ate bwe mutugamba bunira ate mmwe mukaaba bano abantu bansobera akubba ate ye n'akukubira enduulu akuba ate ye n'akaaba kati nno maama Kinyamatama Zaake bw'aba yakuvumye ebitayisika mu kamwa naawe bimirire ddala era tewaali bireese ku flowa ya paalamenti kuba tosobola biweera bujulizi nalaba gundi nga ate muloomuntu naye nalaba tebirabika maaso tewabiraba olwo kwate munnayi naawe olina maaso ate ogambye walaba tebirabika maaso kati kyekimu ne kino bye yanvumye tebiyisika mu kamwa ye yabiyisizza wa mudindo yabiyisizza mu bitundu byakyama omumwa gwe ye gwanjawulo okuyitamu ebitayisika mu kamwa nga naye bikulemye okuyisaamu bwe biba tebiyisika mu kamwa tewabireese mu paalamenti totumalira budde obukyalakyala nga buno
obujjanga bulina stress z'obufumbo obujjanga babba baabo babukubye emigongo bujja mu parliament nga babba baabo babumya akaboozi ne kaagala kakumalireko depression yonna ate ono ye Zaake mwamufuula kyakuzannyirako mwamufuula punching bag musajja wange asanga yakuba musajja wattu asanga yagoba ekya Equity Bank kibatuddemu nani tamonge alina okuliyirira Zaake mwagala kuleetawo diversion ndala nenjagala kibategeezaako ndi effe era tuyita ababi mwagamba tuli bahuligani ate Zaake bwakuvuma nopwejjudde bahuligani ate Zaake bwakuvuma nga weekanga huligani ondute huligani olwabeera ku duty bahuligani ate huligani akoze ekintu nga weekanga omutamiivu bwawe mula weekanga omutamiivu bwafuka ku luguudo weekanga mutamiivu nammwe mwamubrandinga nti omutamiivu waffe ku kyalo kali naffe mwatu brandinga nti tuli bahuligani huligani ali ku duty akuvumya ate okaaba kyomo okaaba kyomo oloba weekaabyamu kyomo ate singa parliament yonna yali mu Zaake wallahi singa twakyusa dde obuyinza kubanga ye Zaake ebintu abikola ki overall tabikola kisuuti ekyo kisuuti kyekisinze okukonzibya enkyukakyuka bannabyabufuzi b'amasuuti be basinze okukonzibya enkyukakyuka oyo Zaake ne bwe kiba kimwetaagisa kulinnya mmeeza mu parliament wadde nga guga tekiri mu mateeka naye yakitwala nti lino lyekkubo lyensigazza lyokka okukyusa Uganda mulabire ku Zaake bwakukoona naawe mukoone ne bwe kiba kikwetaagisa kuvuma Museveni nga kyekyokulwanyisa kyolina kuba ye atutta busi ffe tugenda ku akitinga macuwa paka ddi tugenda kwefuula abantu balamu paka ddi tugenda kubeera abantu abalungi paka ddi tugenda kubeera abakkakkamu paka ddi Zaake bw'aba yavumye oyo n'abala mutandika okuvuma abalala naawe ow'ekitiibwa Mpuuga vuma Museveni andi buli omu kati avumira mu kapasite kuba kati ow'ekitiibwa Mpuuga yajawo okuvuma Museveni Honorable Nambeeshe gwe tukwasizza tayeebwa buli omu abeeko gwavumavumaawo buli omu abeeko gwavumavumaawo bwe kibanga kyekyokulwanyisa kyokka kye tusigazza kubanga bano Uganda bagiteekamu olutalo lw'omunda ffe situlina mundu ekyokulwanyisa kye tulina minwa lwakubanze nja kuvuma by'onoosobola okuyisa mu kamwe nkyobiddemu Titu kinalweiso kyansanyusa kimama nalweiso wabe mama nalweiso nkwagala nnyo era nkutumidde mu ngeri y'enjawulo waliwo omukazi eyavuma munne nti olinga kino nalweiso najja naye full figure oli muntu mubi ovuma otya munno nti alinga omudindo omuntu omukulu owemula otya munno nti alinga omudindo yes kitegeeza kyeyogedde wakiwulidde era kivumirire nga bwe yakyogedde ntegeerekese baswiti musibe bulungi mweraba